ebbanga lyonna tubadde nga tujja tulaba akaweefube aw'okubeera nti nno mu opposition ate era muzuulwamu opposition nti omulamwa gwa General Museveni bwe gukubeera nti ateeka opposition mu opposition awo nno munnange asobole okubeera nga ebintu abikwasaganya bulungi nnyo mu nkola ye eya divide and rule. Naye abamulunguzi b'ebyobufuzi abatunuulira ebyobufuzi bo bagamba nti Mpuuga alliance ye eno eya Democratic Alliance gyagezaako kubeera nga atunda nti ate munnange eddagala lyayo erisobola okubeera nga ligibeezaawo oba obulamu bwayo okusobola okuyimirirawo yeetaaga nnyo Nuupu. Jjukira nti ne Muhoozi okusobola okutunda piraawo ye PLU kye yalina okukola kulaba nga yeekwata ku Nuupu, era mujjukira bwe bagenda e Masaka wano balimberembye nti woofiisi za Nuupu singa bazifudde eza PLU, mujjukira bulungi ebyaliwo nti baali balina kutambulira ku Nuupu, era Muhoozi yali alina kutambulira mu linnya lya Bobi Wine paka Bobi Wine bwe yamuwa levo. Abantu nga batambula emirundi badivaize ne bamugamba nti omanyi ky'oba okola lekera okwogera ku musajja oyo kubanga muyinza okubanga temujja kukwatagana, gwe kyona oyogera kino ye ate ayiiya mangu agenda kuswaza nnyo, era n'amwesonyiwa n'asirikira ddala kubanga yakitegeera nti nyinza okubanga nyiza amapeesa amakyamu. Naye nga naye olaba nti okutunda ekintu kye alina kitambuliza wansi wa Bobi Wine kisobola okubeera nga kitunda, era nga layini ze mwatambulira nti kati be bali mu struggle bagenda kununula Uganda, era ne juzi yagamba nti amaze ebbanga ddene nnyo ng'alwanirira bannayuganda, naye ate nga yeerabidde nti abatulugunyizibwa bangi nnyo, ebibbattaka bibaddewo, abakoze ebikolobero byonna mu kutulugunya abantu, talina n'omu gwe yali avunaanyeeko nti oba aveeyo ayogere. Ne weebuuza nti kati bannayuganda obalwanirira ku ki? Obalwanirira ku ki ky'oyinza okugamba nti kino? Era naye alina kwekweka wansi wa struggle. Ate tugamba engeri gy'agala otundamu ekintu kyalaga nti ate alinga avumirira ebya kitaawe, ate bya kitaawe mwali naye ali part of bya kitaawe, ate byavumirira mbu byalwanyisa kyokka ate tabivumirira wano butereevu. Eri abiwagira akola bw'alya bw'akola atya, ate eri mu bantu bw'abalimba kwegamba olaba nti talina mirandira giyinza kusapootinga ekyo kyatunda, nti ali mu struggle. Anti munnange bagamba nti gy'ova toyombye gy'otera okudda. Kyovudde olaba bagamba nti asirise takola ki? Teyejjusa. Osobola okwogera ebigambo nga bingi nnyo, ate era nze nzikirizaganya nabo mu ngeri emu oba endala, kubanga Mpuuga already mu kuvuma abali b'amayirungi abayaga bahooligans, era munnange yabadde yamaze dde okwepyerera, yeepyeredde. Zero kyempita okwepyerera kwe kwepamira yeepyeredde, ate bwe yaddukidde wali Enskin okunona amasannyalaze, kyokka ate nga ne Alien Skin kennyini ebbanga lyonna abadde ng'alwana kufuna amasannyalaze kuva ku Bobi Wine, era bwe lukwesikwesi lwe yasala bw'atyo, awo yayitira bw'atyo n'asobola okubeera ng'akola ki? Ng'oba oliawo abeerawo. Anti bagamba kugoba tabula ku kyakusuuza. Ate era mu ghetto mulimu gurupu z'abantu bonna, mulimu abaziba emisango, abakubi b'obutayimbwa, abakubi b'obuyondo, abaleepinzi b'abakazi, buli kimu gye kiri mu ghetto. Muganda wange nga bwe mumanyi ghetto kakati kitegeeza nti buli omu asobola okulonda gurupu ki gy'akola ki? Gy'atwala. Kati Alien Skin bw'atyo n'atwala gurupu yeeyo gye mumanyi obulungi, era empisa zaayo gye mumanyi obulungi. Naye kati bo bano ba analysts bempita abamulunguzi b'ensonga, kati mu byobufuzi abo abamulungula ebyobufuzi bo bagamba nti
Mpuuga okusobola okubeezaawo Democratic Alliance. Munnange ate yeetaaga nnyo Nuupu, agyetaaga nnyo okusinga okugyesulubabba, naye tukimanyi nti birds of the same feathers, ti omubbi n'omubbi basobola okubeera bombi. Omubbi w'akasimu n'ow'ebitaano kubanga ye description oba alien skin gye yakola ki gye yatunyonyola luli, naye Nuupu eya zero tolerance esobola okubeera ne alliance erina omukago ogw'ababbi, tekijja kusoboka. They are not birds of the same feathers. Naye kwegamba ekyo kiba kitegeeza nti nga sinaba kunyonyola ba analysts be bagamba, kiba kitegeeza nti kati Mpuuga eyataddewo alliance okusomesa Nuupu kitegeeza nti ate kakati alina kuvunnamira Nuupu ate ye bamusomese. Anti bagamba nange ebiseera ebimu nti negwoza dda kkubira engoma n'ozina, oyinza okuba nga gwe oluzungu oli awo oyogera lulungi nnyo era nga bakuwala n'olw'oluzungu lwo, oyinza okuba nga obeera smart nnyo mu masuuti, oyinza okuba nga gwe weeraba ng'omutegeke abateeketeeke weeraba ng'omuteeketeeke, naye nga ate eriyo abateesiteesi abateekateeka abateeketeeke eriyo abateesiteesi abateekateeka abagenda okuteekateeka abalala, oba abateekateeka abateeketeeke, oba mukitegeera. Kati abaana baleeta akakuŋŋunta muganda wange ngakko kano tekagenda kubeera nga kabuukibwa. Kati bano ba political analysts bagamba ki? Bo munnange bagamba nti waliwo okubuusabuusa mu kintu. Omubaka ono wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga kyagezako kubeera ng'atembeeta, era munnange nga mu kukitongoza oba mu kulunkinga Democratic Alliance bwe batyo nga balabula nti munnange ono ali ku risiki nnene nnyo ey'okulemererwa. Ekintu kyabwe kyandikomaawo okuleka mpozi nga basaze amagezi mangu nnyo, ne badduka ne bagenda Makerere Kavule wali ne bagamba bannange tuzze mutuyambe. Olwo munnange ne bagenda Makerere Kavule okubeera nga banona amasannyalaze ku kitebe ekya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati jjukira nti nga bwe mbadde mbagamba nti munnanga asirise teyejjusa, ate gy'ova toyombye gy'otera okudda. Sayidi zino zombi naddala eya Mpuuga eraze okujovuna okw'amaanyi, okuyisaamu amaaso okw'amaanyi nga bagezaako kubeera nga balengezza sayidi eya Makerere Kavule. Era munnange okusinziira ku batunuulira ensonga nga bwe zitambula, bagamba nti omuntu yenna kugamba ayogera ku ky'okubeera nti nno agatta opposition, ayunitinga opposition essaawa eno nga tagenda kwengeejinga Nuupu, kwega Nuupu ng'ogenda kugyesulubabba, ogenda kugiteeka eri ebbali, kiba kitegeeza omala biseera byo, era kyonna kyogezaako okupasuwinga eba an impossible goal. Kiba tekisoboka. Bapolitics bwe bagamba. Era okusinziira ku lecturer omu wano Kampala International University agamba nti ekibiina kino ekya Mpuuga jjukira yatugambye nti kigenda kufuuka ekibiina newankubadde essaawa eno akirabanga ekisinde, naye essaawa kwe tukirabanga ekisinde naye kigenda kufuuka ekibiina era kireete ba candidates mu kalulu ka 2026. Kati bw'atyo agamba lecturer ono owa Kampala University Professor Rogers Barigayomwe agamba nti ekibiina kya Mpuuga tekisobola kutunda wabweru wa Buganda, kyekisooka. Ate Nuupu yatundayo ddayo. Tekisobola kutunda wabweru wa Buganda,
ekyo kimu. Kakati era n'ayongerezako n'agamba nti ne mu Buganda mwennyini abantu bo mu Buganda ate nabo bakkiririza nnyo mu Bobi Wine, kubanga jjukira nti n'abantu abamu wano ne Frank Kashumba yagamba nti ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katebuuka Katikkiro muteeke wali ebbali, omuntu addako ye Bobi Wine. Omuntu addako yaani ye Bobi Wine. Kitegeeza nti bw'oyogerako Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owa Buganda ne Nnaabagereka tokola ki? Tomuleeta Sylvia Najjinda, Katikkiro tomuleeta, wabula ogenda bugenzi straight ku Bobi Wine. Kati abantu b'omu Buganda bali oriented nnyo towards Bobi Wine. Era teri muntu agenda kugoberera Mpuuga, teri, okuleka abo abatonotono ab'ennyindo mukungwe, kubanga bagamba nti munnange akuba owuwa akuba awumbirira. Akuba owuwa akola ki? Akuba awumbirira. Era gye buvuddeko nabagamba nti ne Nuupu kennyini ekyatiddemuuko okufunayo omuntu gwe musimbako nti balina okubeera nga beegendereza nnyo kuba tebaagala kumuwa buwanguzi just nti ate atandikirawo, kubanga jjukira nti awo nawo asobola okutandikirawo naddala nga bazzeemu kubeera nga bamulonda ewaabwe. Oyinza okwesanga nga kisingako n'obutamusimbako muntu, nga kisingako kwegamba mu nkola ey'okuba nti ate twagadde kuteekawo ate kuvuganya kuteetaagisa katumuleke, abaagala mumwesimbeko, naye ffe tukoze eki? Ffe tumulese, tetwagala kusika mu bintu bitategeerekeka. Kuba Yabedi Bwanika ayinza obutaddira ddala, ayinza obutaddira ddala, kyokulalabanga atambulira nnyo mu nkwawa za Mpuuga, kubanga naye wajja amasannyalaze musajja wattu agage gaakola ki? Agage gaasootinga dda. Kakati twakitegedde bulungi nnyo nti Mpuuga yalonkinze Democratic Alliance, era mu kunnyonnyola agamba nti eno platform egenda kubeera nti ekozesebwanga force eya unity, era nga ayagala nga yebeekulemberamu change okuchallenginga General Museveni amaze mu bufuzi ng'akalakata Uganda emyaka 40. Mpuuga mu bigambo bye ndowooza alina kusooka bikuyitira mu katono nnyo briefly, ojja kungumiikirizamu newankubadde ng'obimanyi. Yagambye nti kano ke kaseera okulowooza mu ngeri empya, era ke kaseera okwezza obujja, kye kiseera okuddamu okukolera awamu. Mathias Mpuuga bw'atyo bwe yayogedde, okuddamu okukolera ki? Awamu. Era Mpuuga bw'atyo ebigambo bye teyabadde biwoomu nnyo eri obukulembeze bwa Nuupu wali Makerere Kavule. Era bw'atyo n'akakasa nti bano balemereddwa okubeera nga bakulembera bannayuganda oba okukiikirira bannayuganda, mbu beenoonyeza byabwe, basazeewo okubeera nga bagoba byabwe, bo nga bo bagoba byabwe. Naye jjukira ate awo era ne Nuupu nayo bamugamba nti ensonga ezamugobya ku bwa deputy president baze tebamugoba mu kibiina, ye yeegobye ensonga z'emiliyoni 5 yezagamba nti yaziriira mu mateeka. Bamugamba azizeeyo okomewo tulabe, n'agaana. Kakati ye Mpuuga agamba nti Kyagulanyi ne banne balemereddwa okubeera nti nno baprovidinga effective leadership, obukulembeze obusobola okuteekawooko waaka. Era y'inagamba nti munnange Democratic Alliance egenda kukola buteebalira okubeera nga ekola ku bizibu bya bannayuganda, omuli n'okubeera nti munnange ewa obuwagizi eri abo ba opposition figures abasosolwa. Kugamba abasosolwa nti mu opposition mulimu abasosolwa abali badde bannabyabufuzi oba bakulembeza abasosolwa. Kati Democratic Alliance egenda kuba abo bonna bonna ebabugiriza, egenda kuba ebasembeza bakolere wamu. Naye ba political observers bagamba ki? Bagamba nti mu kifo ky'okuddaawo okusala Nuupu ensobi, okulitisayizinga Nuupu, Mpuuga yali badde ate alowooza bulowooza
kubeera ng'akolaganira wamu ne Nuupu. Mpuuga yandibadde alowooza bulowooza kubeera ng'akolaganira wamu ne Nuupu. Nateraga okubasiigira ekifaananyi lumu nti olutalo luzibu nnyo. Omusajja omu yannyonnyola n'agamba nti olutalo okumanya luzibu nnyo, toyinza okwesanga nga olina kudduka nga odda masasi gye gava. Lwaki? Nti kubanga mu military science, abamanyi science ow'entalo, nti aduuyi asobola okukutega abasajja nga babiri nga bakutte emmundu ze AK-47 side eri ne baleka okukuba amasasi papa bwe batyo. Naye nga ako katego kutiisa nti eyo waliyo abakuteeze, kati olwo bakuwa alternative okyuka oddukira eno, kumbe eno gyodda ate yo waliyo bangi nnyo nga bakusudde mu katego. Kati nga abategeera eby'entalo kitegeeza nti abakomandi nga nzira bagamba tudde eri, kubanga awulidde abantu abalina emmundu bakuba emmundu 2 zokka. Kitegeeza nti yakimanyi nti kati kano katego tugende tukube bano abalina emmundu 2 bwe banatulaba bajja na kudduka. Ow'empaka nga bwe bagamba nti akunama 2, olwo ye ayinza okusalawo n'agamba omusajja ono atumiisiridde kampite eno, n'adduka n'adda eri ne bakuba, n'agwa mu ambush ey'abasajja ne bamugabana bunyama. Kakati bano kye bagezaako okugamba, naye ate jjukira nti era gino Museveni kino kyayagala, ye kyayagala, ekyo kyayagala. Ate na bano nabo Mpuuga ekyennaku nti bano bambi ba political analysts bo balowooza nti bawa amagezi kituufu, amagezi ge baba matuufu, naye ate ge bagawa naye kyekigendererwa kye, naye kyayagala kubanga gwe mulimu ogwamutumiddwa, era naye akimanyi bulungi nnyo nti eddagala lyandibadde kwegatera oli akolerera opposition kubeera nti ye yawula wano abeera amaze okubeera nga apondooka, naye ekyo tekirigenda kubaawo wano. Era ba agenti baakyo tubadde nga tujja tubalaba mu buli kalulu akabeerawo, bajja nga bo mwalaba Mao wano ne mulaba Muriyati ne mulaba muganda wange. Era Mao n'atandika ffe tusobola kwegatta ku kisinde obusinde kitalina Unable Center number. Kaakati luna lukwesekwesi kulira ku ssente. Kakati bano bagamba batya nti basuggestinga nti alliance eno, Democratic Alliance, nti eyinza okubanga munnange awo nyini kulonchidde we yakomye singa tegezaako kuteekawo olutindo wakati waayo ne Nuupu. Bagamba mbukubanga munnange ng'ekibiina ekisinga amaanyi mu opposition tolina kakwate nakyo ng'ate muli awo musika muguwa nakyo, kitegeeza nti ogenda kutandikira ku lower end, ba analysts bwe bagamba. Kakati abamu ku observers bo bagamba nti Mpuuga initiative yeeno egenda kusinziira ku busobozi bwe okuŋŋaanya obuwagizi okuva eri ba stakeholders. Agenda kukikola atya? Agenda kuŋŋaanya atya obuwagizi? Kati ali mu opposition agezaako kuŋŋaanya buwagizi. Omaze okuŋŋaanya obuwagizi bwabo, kubanga jjukira nti nga balonkinga alliance yaabwe nti bano abeebufuzi abawerako weebali nga bamukkiririzaamu, naye nga bakyali eri tebaagala kwejjayo kati wano mangu. Naye nga amannya gabadde gamaze dde okufuluma, waliwo kaadi ezabadde zifulumye be bainvitinze bangi okubeera nga babaawo, naye oba oli awo basazeewo ne bakyayingaawe. Bagamba owange katulindeko ku katono, tukyetaaga akabubi kano nga kakyatubisseeko, kubanga 2026 muganda wange. Kakati Professor Rogers Barigayomwe ono nga
political science lecturer wali ako Kampala International University bwatu alabudde alliance zonna ezifumingibwawo oba ezitondebwawo nga zabigendererwa by'abantu buntu kati nga bw'olaba eyampuuga nga tezigenderedde wo oba tezirina kigendererwa kya unity kyakuteekawo bumu kigenda munnange kitegeeza zigenda kusanga challenge ez'amaanyi okusoomozebwa okw'amaanyi ewatali kubuusabuusa kwonna era n'ensonga ya Alien Skin ajogeddeko kubanga yalaze nti nno bakoze omukago ne Alien Skin ne bayingira ne mu ndagaano nti bagenda kuba bakolera wamu okukola mobilization mu ggwanga. Naye Profesa Baligayomwe agambye nti tosobola kwesigama ku muntu ng'oyo omuyimbi, tosobola kumwesigamako kubanga ye kennyini ali unpredictable. Bw'omulaba ali awo bw'atyo naye kennyini byabadde ayogera yeyogerako ng'omuntu ali arrogant. Agamba nti munnange ebibyo bisobola okubackfiring essaawa yonna kubanga tosobola kumuliraayingako era naawe ekyokulabirako nti oyo Alien Skin nti kino akikozesanga kyayita political capital era yagambye nti bw'oba ng'omaze okubeera ng'ovudde ku mutendera ogubba akasimu oba n'ebitaano n'ebido kati ate awo oba olina okulinnya siteepu olina okwekwata ku bantu abamu n'olinnya siteepu kati bw'oba obba n'obbira ku mutendera guli nennyinnyonyola kennyini ng'ekakasa kakati n'agamba nti tulabyeko abayimbi bangi ennyo kati nga Jose Chameleone n'abalala nga badde eno n'eno bazunga badde eno n'eno balinga measles kati bali unpredictable tosobola kubeera ng'obeesigamako. Kakati mpuuga bw'abanga amasannyalaze gaasuubirako gayonka awo muganda wange bwe banaasikamu fuse bwe bati awedde ajja tuuka n'okukaaba amazigba oyo mpuuga ajja tuuka okukaaba. Kakati mpuuga yatukakasizza nga bw'agenda yatubulidde pulaani zo z'okutransforminga Democratic Alliance nti egenda kufuuka political party ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwedde emirimu ekijjudde era n'agamba nti agenda kulangirira mu kaseera mpawo kaaga atunnyonnyole nga bw'amaze okubeera nga already atransforminga Democratic Alliance kati kibiina kya byabufuzi era ba candidates bagenda kubeera beesimbawo mu kaseera kali ke bagambye nti mugenda kulaba bangi nga bajja naye munnange bamugambye nti ekikowo n'eddagala akirese ku Nuupu wali Makerere Kavule era kyalina okukola batali kulonzalonza newankubadde olwedde nga yeepyeredde aleese ba Alien Skin ne baani abate bankuba n'ab'ebyobufuzi ate era nga bo baagalamu kasente n'ekyokubiri tebalina ddoboozi talinaawo speech gy'agenda kuwa bantu annyonnyole tebagenda mukyaza ku radio station ayogere oba TV stations ez'abantu abategeevu ayogere nabo kati nga bw'olaba Bobi Wine ng'omulaba ali mu heated debates ne ba Andrew Mwenda n'abantu abalala abategeevu ate nga ziri mu luzungu okitegedde nti awo nawo atulina okuba ng'okwatawo olwo n'olyoka odde eno era mulaba omusajja waffe ng'alwana nalwo yalwana kuyiga okwogera ndowooza ennaku zino agenda improving atera okulaba speech ze muhoozi naye luli zaalinga musajja yalwana bannange naye kakati ennaku zino agenda ayiga okwogera agenda ayiga musajja wattu